Waliwo oluyimba olwatufuukira ekizibu of recently Nabadda onyirira abaaba Nabadda sayina so nga nno abantu obwolumu oyinza okubaawo nga bo bategeera ate Nabadda naye ng'omwami oyo yali muyimbi ate tumumanyi nako ffe tukimanyi Nabadda omugenzi Gerard Mukasa yali omugenzi Gerard Mukasa kubanga yakuyimbira miniskati era kyekyo kyengamba abantu mbu gondi nabbi yayimba bwati laba ennyambula naye nga miniskati ewemula aluyimba mu myaka gy'enkaaga nga tezinaba nakubaza ttunzi nga n'amini tanatuuka akola ki kuziwera n'obwevunamefuga gali tegalinajja twagafuna nkaaga mu ebiri then nakuyimbira oluyimba Gerard neddideyo Masaka sajja akolera mayumba na mmere era oyo Gerard Mukasa waliwo era oluyimba olubadde trending ennyo buno mbu ekinjagazo akakazi akatono okasika baluyita Tugendeyo mwana jabeera Tugendeyo labiko olwo lwa Ssalongo Bernard Kabanda akyaliwo yafa 1999 naye nga yali musunyi wa ndongo bana abatambuza endongo ku street so yali ku William Street eyaliko manager w'omugenzi Fire Bongole retirement sera bakidao namusanga omugenzi Stein Sandro yajja n'alaba engeri gye yali yasunamu endongo kati obudde buno n'agamba buli eyo maaso gye tulaga ate ojja kwesanga nti tukoze nnyo pozi lindirira omwaka 2025 ekintu kino nakyogera mu mwaka gwa 10 nga tuyingira omwaka 2021 tikiyinza otubeerera ekizibu ennyo okufunayo ennyimba za Kadongokamu ezikola ki eziwaguza kubanga wali wotunuulira 2020 twatambula musically wadde twalinamu ebizibu byabayiga okufa biki naye twalina weevu eyo ya politics. Export TV to the world. Bakadde baffe abalungi tubalamusizza tubeebaza mwebale nnyo nnyini ddala following ensonga ku Export TV nze omwana Soda mbeera ne munywanyi Abe ne tukutuusaako ensonga nezitambula malidaadi mpolampola olwaleero katu driving ensonga tuzizeeko mu mirembe gino egyapondooka emyaka egyayita egy'abajjajjaffe sina gy'abataata baffe gy'abajjajjaffe tumulungule ku nsonga zaayo mu music industry oba oliawo n'ebigenda maaso mu ggwanga omwami gwendi naye ku mukono gwange oguli emmere ye Muzungu David Kadongokamu analyst kyemumanyiiko musajja ayagala nnyo ebintu ebyayitako ebikadde ebyedda ate musajja alina store etterekero lye music eyayitako oba music ewa Kadongokamu sebo oli otya jendi oli otya kuliko omwaka omwaka saagukulika kubanga naguyitamu ndi mulamu omanyi tulina ensobi nnyingi ze tutera okukola mu bulamu mu kwogera omuntu nti kuliko omwaka akukulise gwe wayitamu ng'oli mulamu ate ng'akwagaliza okugenda okutwala mu lulimi kyandibadde weebali kuyita mu mwaka mba mponye muwonye kuba ebiseera ebisinga gubeeraku enjega nnyingi ebizibu kasitoba waguyitamu nebaza bwebaza ng'okyali mulamu bakutuusaako emulago omwaka guno ogugenze ne bagamba nti bannayi musime obudde bwonna omwana Soda tumukomyawo asulewo taake sigwanze ndi weebuyukwe tobrandinga nnyo wammwe olw'okwagala promoting ebusoga nze ndi weebuyukwe ebuyende wali okolayo ki kati gone Kampala okolawo ki ebuyende wali okola naye entaalo zaffe tunazeeta ku show tetujja malako amanya gogwa olina okukkiriza ebukojja esigale bukojja ono mwana weere buyende aba western bankayanira ab'omu west bankayanira tebamanyi kye beesibako abba eri budaka side zeno bankayanira kati namwe abayise bantu namwe munkayanira kati ngwewa oyinza okwesanga ng'abamu bakwegobako bwegobye amanya nze Muzungu David owa Muzungu David Kadongokamu music analyst ebiseera byange ebisinga mbeera nkwataganya bintu ebikwata ku ndongo yaffe ku music waffe omukadde oyo gwe bagamba nti oba oliawo yayiike vivi yayiika nga woowulira naye tugenza okulaba nga ekigambo ekyo kiyinza okuba ekikyamu kubanga kati wogenda ku social media
osanga abantu abasinga bonna batudde mu zi challenges za Kadongokamu. Kale ndowooza omuntu wagamba bw'atyo omanyi n'atategeera lowooza ategeera nnyo. Kansubire nti togezaako okukuba obuufu olw'okuba tugereze industry musinga okugumulira. Sinakyogera nti okola ki? Nkubye. Sinakyogerako nti oba mugereze oba ogereze. Naye nkugambye ebiseera ebisinga atategeera alowooza ategeera nnyo. Nali ne Yaledi nangamba omuntu ategeera awuliriza Kadongokamu, omuntu atategeera atawuliriza Kadongokamu. Statement eyo giyiweko obutungulu, ennyaanya ogitangaaze. Anti ebiseera ebisinga waliwo obufirimu bwe tuba tuzzeeyo mu kulaba firimu za detective ez'okunoonyereza, ebiseera ebisinga abantu tebazaagala olw'ensonga nti zeetaaga obudde bungi okubanga osobola okubanga otegeera ekinyusi ekiri emabega ekya firimu eyo. So nga w'omala ogigoberera era ne mu bulamu bwo obwa bulijjo olina ebintu by'otandika okuzibuka. Kati ye Kadongokamu nti abasajja we baali nga bakola music bamuwanga obudde bwe baali kitegeeza takyakolwa. Abasajja we baali nga bakola music, ekyamazima obudde buno abayimbi gye bali aba Kadongokamu, naye abasinga betulaba abamu bawagizi b'abayimbi. Wango ojja kole statement eyo neno jagigenda deep ng'omaze okugusena ensonga gy'obadde. Baatwalanga obudde ne bakusika ekintu kye bakola ki kye bali mu kukola, ne basabika, baasabikanga. Era ng'ebiseera ebisinga gwe okutegeera kye yali ayimbako olina kubanga wakulako ne bajjajja oba okuzeeko n'abantu ab'enjawulo abazze nga bakutegeeza ABCD nti ekintu kino nti wowulira omuntu nga ayogera bw'ati ekyaba ategeezeza kino wakola bwa. Kati bano abasajja ekyo byebimu ku bintu bye baakozesanga obukugu obwaliwo emabega eri mu bajjajjaabwe nga bakula. Ennaku zino tuliyita lugezigezi okwekooti ekintu ky'oyagala mmanye mangu n'oyagala ate nfumintirize nnyo. Y'ensonga lwaki nti abasinga kati mwanguyiza ebintu. Ennyimba ziri so direct. Naye naffe tukweka ennaku zino oli ayogera okwepiica n'osigala ng'okite obuuzi okwepiica kikwayogerako. Naye ng'ali mu layini zammwe zino ze musinga otegeera. Sisuubira. Era obwongo obunafu yayinza okugamba nti okwepiica yasabise nnyo. Kubanga okwepiica kyeki? Kati okusinziira ku nze Muzungu David oba oli awo ndina abangoberera abato n'abakulu. Waliwo ebimu ebigambo ebiri irrelevant singa mba nsobola okubeera nga tuddaawo. Naye kati gwe oyinza okulaba okwepiica nti yasabika, naye waliwo ffe ennyimba eziyinza okuba nga zitunyumiriza Kadongokamu, naye nga kyamazima woowuliriza kigambo ku kigambo kyali kizitowa oba kyali kimansa entungo n'okusinga ekigambo okwepiica. Tunuulira oluyimbe Dole y'omwana Fiisi z'Awakadde olwa Lord Fred Sebata. Mu nnyimba zonna ezaabaddewo lwe luyimba olwasinga okubanga bakusikamu amakulu, kubanga kigambo ku kigambo okuva omukulu ng'atandika ebisulumuzo by'emmotoka biri luddawa biki, ebikolwa ebyo byonna bikolebwa abantu abali mu kikolwa ky'abaagalana oba mu kikolwa ky'obufumbo. Nga sikiwuliramu awo ndabanga oluyimba olwogero baku. Kati gwe alina eyo access ng'osobola okuba nga ofuna oluyimba. Tunaava ku kyano kuno ogenda kubeera ng'onoonya oluyimba Dole y'omwana Lord Fred Sebata 1998 olutambi obugenyi. Owulirize oluyimba ku luyimba. Nainga emotoka ngasiraba anti n'omwana ebiseera ebisinga oluyimba olwo batunuulira baganda baffeffe, nze naawe n'oli gwe n'oli noona atuli emabega anti yali mukazi nga atunuulira ne Abbe omwana Soda n'abalala nga ebintu nga musajja munne wa musaba amazzi awo aba ayagalirawo ensonga zikole ki ziggwe, ye tabandaala aba ayagalirawo emirimu gikole ki kye yali amugamba. Omukazi n'atuuka omubuuza abaaye oba weeyuna ki,
Ezakuveyo kubeera oli kungasa. Oluyimba olwo yali alagamu obwenzi kubanga omukulu omuliga Lord Fred Sebata mu luyimba akulaga ayina emirimu emirala gye yali agenda okola ki kati wano ng'ayagala kutuusa mwoyo nti nkoze eki maliriza naye nga tatudde na budde kuteekateeka munne yewe yawulira nga musajja munne alina okubeera ng'anywa ku mazzi agamba ndina okola ki ndina okusimbulirawo nkole ki kale lwe luyimba nga buli kigambo ky'owulira ekiri mu luyimba olwo naye nga ennyimba nnyingi bazikola nga bakusikamu ebigambo atakubawo weddo kati ye Kadongokamu yaledi kye yali akugamba nti omuntu ategeera ennyo alina okuba nga akola ki badde yakistatinga bwati nti omuntu atawuliriza Kadongokamu talina magezi yakikubirawo open tiyakwekanako kyokka ekyanyumira nga yetayimba Kadongokamu naye oba oli awo kubanga nze mulabako mu interviews nnyingi ng'akuba ezo ennyimba za Kadongokamu ayimba akola ki ayinza okuba nga tayimba omanyi mu nsi tulina kye bayita calling nze ndi wano toyinza kunsanga ku stage nti nnyimba naye oyinza okubeera tosobola kuyimba mu nsi teri atasobola kuyimba ne Kasirwa ayimba Monsi naye just go osalawo obusazi nedda osalawo obusazi n'ogamba nti kino kankite nkirekere bali nange nkole kino omanyi ekisaawe ekigazi sikwata microphone kubeera ku stage kati gwe obudde buno oli wano okola interview n'ate ojja kwesanga nga abe w'omutuuza wano abiri oba bimulya n'ate nga naawe okukyusa okuzza eri kati yensonga nti mu Kadongokamu ojja kulaba omuntu nga muwandiisi mulungi era nga ekibanga kizze ku kuwandiika abammo naye mugambe nti va ku kuwandiika kati waliwo omusajja gwe bayita Charles Sonko senior composer simumanyi Charles Sonko senior composer owulira oluyimba lwa nakyeyombekedde olwa Lord Fred Sebata abasinga lwe twakazaako Naume munnange wankola bubi yaluli emabega deni n'abeera emabega w'oluyimba ekijjulo ky'ebulaaya 93 olwa Lord Fred Sebata agenze bakoze ennyimba nga ebigambo tebitta nga baanukula Lord Fred Sebata ezo siringi biki eza pros nanyiti then atambudde n'akola n'ennyimba endala naye nga wowulira ennyimba kubanga yaliko ne Immaculate na video olunaku lwakusaze biki nga wowulira ennyimba ye ate zaawandisa abalala ne baziyimba owulira omusajja nga mulungi naye akuleetera ekiroboozi kye akwate maifiriko example tugeze ku mukulu amanyikiddwa nga Yesse Oman Rafik ow'omulembe guno okutumutegeera eyo tuyinza okubanga kati tuli mu kwogera n'aba Kadongokamu simanyi oba bajja mutegeera bamumanyi kuba Yesse muwandiisi mulungi awandise ennyimba nnyingi abayimbi nga Vinka bangi nnyo naye bw'atuuka mu kuyimba ate takuwa exactly ne kalaamu kyeyogera kati Katonda ekyo kyagaba tulina abakubi b'ebivuga nga ye mukubi wa bivuga ogwo gwe nga Katonda calling ye yawakola ki yawagiteekamu ebyo then waliwo be yateeka mu management nga bo bambaleese babitex ng'ojja mubuuzaayo oluyimba olwo lwasobola okuba nga ayimba Abitex abeera manager amanaginga emabega awo abadde abo bamanaginga ng'akola ebintu nga bibiri Serena Bata then ategeka mbaleese promoter kyekigambo no kyaveeyo myaka gye7 ekyambaleese nzabaleese ogandawaza buli kirigambo so kati nti olaba n'oyo Abitex nga naye we babanga batandise okwogera ku bantu ab'amaanyi mu kisaawe naye tosobola mbadde nkulaga ate n'omuwagizi naye alina rolo gyakola kubanga mu bonna era ntera nnyo kigamba abantu nti nanyini music ye muwagizi nanyini music kubanga waatabaayo ekyamazima gwe oba okotogera bwereere oba mufumbi nga bo abalya tebaliiyo ate lwaki oba ofumba obadde otuwaka Genesis kakagambo mbaleese katangaazemu kati nogambe kava mu mwaka ki that was 1979 omwami oyo erinnya lye linvudde mutwe naye nga yali munabuddu
atandika ne Kadongokamu Culture Company yabasanga Mbiko gye baali bakoledde. Mbiko? Mu buyukwe waffe? Abasinga batera kuyita widinda. Jinja abasinga. Ojja kwesanga nga abasinga awo Mbiko Nakibizi Kitigoma abo bonna webutuuka obw'emisana babeerawa mu kibuga Jinja. Yes, gye bakolera. Kale wangudde gye bakolera. Eyo baddayo kwebaka abasinga. Anyway, so omwami oyo gye yabasanga ne abeera nga abasaba omulimo ogwo ogw'okubeera nti bayimba ne bamusanyusa nga abasaba nti bamuwe omulimo ogw'okubeera nga akola ki nga abakuŋŋaanyiza nga abawagizi. Era we batyo we bagira nga ekivulu kye kyeyasooka nga bakkiriza abakolere n'alaba nti akoze eki nga baze mu bungi n'abagamba abantu bamwe babonkoze eki mbaleese. So mbaleese ffe obudde buno ne tuba nga tumuyita promoter. Bwe tubadde tusimbula emboozi eno omukulu ono alina agambo kakonnyeko embadde ngezaako okwogera ku music Kadongokamu nga ninga agamba nti ayiseewo ye n'agamba kwali era n'agamba ennyimba nnyingi obudde buno ezifuze eki TikTok. Si TikTok mitimbagano. Lwakuba nti kati omutimbagano ogusinga amaanyi gwe mu kutimbagano gwa TikTok. Right. Waliwo oluyimba olwatufuukira ekizibu of recently Nabadda. Onyirira abaaba Nabadda. Sayina. So nga nno abantu obw'olumu oyinza okubaawo nga bo bategeera ate Nabadda naye ng'omwami oyo yali muyimbi. Ate tumumanyi nako ffe tukimanyi Nabadda. Omugenzi Gerard Mukasa. Yali omugenzi Gerard Mukasa kubanga yakuyimbira miniskati era kyekyo kyengamba abantu mbu gondi nabbi yayimba bwati laba ennyambula naye nga miniskati ewemula aluyimba mu myaka gy'enkaaga nga tezinaba nakubaza ttunzi nga n'amini tanatuuka akola ki kuziwera n'obwevunamefuga gali teganajja twagafuna nkaaga mu ebiri then n'akuyimbira oluyimba Gerard nedide Masaka sajja akolera mayumba na mmere era oyo Gerard Mukasa kati ku jjinja erya Nabadda that's 1968 ejjinja yebanga album. Yes, ejjinja edda twagitanga record kati ku record eje yakolerako kwaliko eno Nabadda kati eri emabega nebeerayo oluyimba Nakirijja. Songa Nakirijja oyo wembasa erimbye omukyala yali mukyala wa Mzee Matia Kakumirizi naye yaluddamu olwa Nakirijja yali abuulirira mwana we oyo Nakirijja yoyo omugenzi Gerard Mukasa yali musajja munabuddu era bebo abasookera ddala mu mujiji ogwasooka ogwa Kadongokamu ogwa eri Wamala jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka kati oyo Gerard Mukasa nebeerayo ono Rosio Nyaga Omusoga ba Dominico Sentamu ba Matia Kyakamala ye yafaawo 2018 mwezi gwa mukaaga twamuziika ye Benteremu kati ogwo gwe mujiji ogwajja ne gusooka mu Kadongokamu then awo oluvannyuma ne tufuna bano omujiji ogwokubiri ba Muzeeyi Bernard Nsubuga yafa 2021 no 2021 tubaddemu 2022 gwe tubaddemu yafa 2022 twamuziika eno Busukuma kati abo be bajjaawo bano Degros Sebuguzi bazze luvannyuma ono Matia Luyima yogera n'enkutunulya butunulizi ng'obiwannyo obudde emyaka emyezi bityo oluyimba kati Kadongokamu yandiisa kyekintu ndowooza omanyi ffe ekituta kiri kimu osanga omukazi ng'ayagala nnyo ssente naye ate nga tayagala oyo akola ki azimuwa ekyo kati nze wembanga saagala Kadongokamu nga Kadongokamu yampa ekyokulya mba neerimba naawe eyo yonna gy'oli ng'olina omulimo gw'okola naye nga togwagala oyagala ssente ekyamazima oliko ekikyamu kati nze Kadongokamu omanyi akuwa gwowa ekintu w'okiwa obudde nakyo mu luvannyuma kikola ki kimala ne kikuwa. Muzungu oyo mwami gwogambeko Mukasa talina de family kuba oluyimba lwakuba
netulaba yadde avaayo aclaiminga n'agamba nti oye taata wange kuba lwali lw'amaanyi nnyo ng'obudde obwo kyonna kyatuwa trend sinafuna mukisa kusisinkana famire ya Gerard Mukasa naye nali njogeddeko n'omu ku ba legend be yakola nabo mu budde obwo nga yansuubiza nti alina be yali amanyi naye tamanyi oba bakyaliwo nti mpozi nga twesitudde netugendawa netugenda e Buddu awo we yali amanyi tutandikirawo okutracinga abo batulagirire tutuukeko ew'omugenzi Gerard Mukasa. Olwimba lwakuba nempulira abantu abamu ku baluddamu Suna Ben ne Mbaziira syalutegeera owaayi anti kati ensi bwetyo bwefuuse kyekyo ndowooza era bakyaziddamu mpitirivu okutuusa nga corporate evudde neeyimirirawo naye kyesisuubira nti kya myaka 10 oba 2 nendoza nebwebezze ezenyimba ezedda waŋŋamba kasa wayitawo emyaka gye waŋŋamba gabeera 5 nga luteebwa ludda eri ensi ate kati ezo ezimu famire zaabwe ezizo tetubamanyi naye singa olaba ensi ezimu ensi eziri ku gundi ezilumirirwa ebitone bo bali bulungi corporate zikyayamba. Kati nakuwa example waliwo era oluyimba olubadde trending ennyo buno embwe ekinjagazo akakazi akatono okasika baluyita Tugendeyo. Mwana ajabeera Tugendeyo labiko olwo lwa Salongo Benard Kabanda akyaliwo yafa 1999 naye nga yali musunyi wa ndongo bano abatambuza endongo ku street so yali ku William Street eyaliko manager w'omugenzi Fire Bongole retirement sera bakiddawo n'amusanga omugenzi Stein Sandro yajja n'alaba engeri gye yali yasunamu endongo era kyekyo kye mbagamba nti yagala nnyo ekyo ekyokola wona okyagala kijja kutuusa awantu awamu. Nze akantu kange kano we tuli nfunye omukisa nga bangi balinnya ennyonyi najja naye ng'ekimuleese just alina byanoonyereza ku music naye nga bamugambye nti alina okusiŋŋaana Muzungu David. Waliwo omwami is an associate professor ku University of North Carolina yajjako wano emabega nga gwali mwezi gwa 8 omwaka ogwo nogwa mu sente n'otaŋŋamba nako nga anoonyereza ku music ono yatuuka wano ali mu kuwandiika ku Kadongokamu Ugandan country music naye we yatuuka nti yasisinkana abayimbi ab'enjawulo naye nga bamusaba buwanana okubanga akola ebintu bino naye nga kyensuubira nti guno omulimu gwandibadde gwa bwanakyewa ne tusooka ne tuteekawo ebintu ebyo oba oliawo n'abaana baffe mu maaso eyo bajja kubanga babirabako babisomeko okwongera okutegeera ekisaayi kubanga abantu abaaliwo in the making bagenda baggwawo kati nga kye tulina okukola kukwata tuwanika ebintu ebyo abantu babisange bakole ki batandiikiraawo. So kyekyo oyo associate professor najja okuva ku University of North Carolina twa discussing a lot and yagenda okuddayo nga bingi byayongedde okubeera nga ayongera okukuguka ku music ono owa Kadongokamu. Bwe tubadde tuwezeka omwaka 2023 sooka olinde tubadde tukyali ku Benard Kabanda nga nkugambye nti Stein Sandro yamusanga ku William ng'akola ki atambuza endongo bwatyo mu 97 n'amutwala e Sweden eyo mu mwaka gwa 98 n'agira ku bivulu bya babiyita Womad ebivulu ebyo bya baddugavu era yasobola okutravelinga mu nsinga Germany, England, France n'agenda ne US. Be bamu ku abaali bakozeeko ku stage enene mu nsi yonna ebivulu bya country music. So yali noono omutabanyi wa
Professor Albert Sempeko omwami oyo yali asomesa ku University of Pretoria nga asomesa bivuga naye nga emabegaawo abadde muno nga mwali kati watuuka eyo n'akola olutambi era olutambi olwo oluwulira luli ku gita waliwo firimu gye bayita oba ye Rwanda yali ekwata ku kitta bantu Hotel Rwanda era oluyimba olugendo lw'e Bulaaya baalukolesa mu background nkulaga corporate nti ali ku sente gundi family ye yali paid ye yafa 99 ne bamuzza wano bamuziika Wakiso naye family ye abaana be yaleka abaana basatu bali Sweden babasasula uteka mu firi basasula bali bagita record label yakwata olutambi olwo era ye lulinako obwananyini singa oba oyagadde olutambi olwo olulamba olutambi kati bala dola eri kumeka 337 kati nga olutambi lwona lwa $8 kuba olwagala kati balamu ezo sente meka ezisobola okubeera nga zijjayo olutambi olwo naye sales zonna nga ziddayo mu gundi record label ne family nesobola okuba nga benefit nga yakola olutambi baluyita olugendo lw'e Bulaaya kuliko ettaala lya bbulu enfa ya taata kuliko tugendeyo olulwetumusene lutukuba bubinyo kuliko kasenyanku yali ayogera ku sirimu kakola ki kubanga era keeko akamutwala n'ennyimba endala kwaliko ennyimba around 8 so nti ennyimba nyingi oba oliawo n'endala nyingi ezigenda okubeera nga zizuukuka ekitegeeza bw'oyogedde ensonga eyo nenfuna muli okufumiintiriza ennaku zino abayimbi be tulina ensangi zino balowooza okuyimba oluzungu kwe kufuna stages ez'amaanyi oba okuyimba style zefaananiriza ez'abazungu okufuna performances mu nsi ezo ez'abazungu kati ndi surprised nnyo ng'onyumya abasajja abayimba music gwe ali eyo genda ku YouTube ogundi genda ku Google oteekemu WOMAD 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 era oteekemu obuuze abannayuganda abaali baperforminzeeko mu kivulu ekyo ojja kulaba Salongo Bernard Kabanda so tugendeyo tugendeyo abayimbira baddugavu babazungu nabo abamu bonna babeeramu mu Luganda lwe bonna babeeramu ibo abazungu okwawukana n'abantu abalala abazungu kye basooka okunoonya mu kintu kati nga music basooka kunoonya kivuga olulimi lujja luvannyuma wamala okutegeera nti ekintu kino ba kyagaddwa nnyo n'atwala obuvunaanyizibwa okubeera nga akitegeere munda mulimu nnyini yes kubanga omwami oyo associate professor kyaneewunyisa nti n'olulimi Oluganda akola ki n'ennyimba zino ezimu ng'amanyi okuzivvuunula muzungu yes mu America naye nga kati bo kye batusinga then waliwo omwami omulala Michel von Hout juzi yambuuza muzungu why is it that Nabadda is so trending tali ku TikTok ne mugamba no oluyimba lwazuukusiddwa ku TikTok era wogenda ku gundi n'oteekamu okugundi ojja kulaba nga lwe luyimba olukola ki nangamba the song is so sweet n'atandika okulunyumiza nga ayogera oyo omuzungu ennyonyi gwe yaleka biki nga kale ekitegeeza nti kye yali ayogerako akola ki baba bakitegeera kubanga aina mukwano gwe Mike amuyambako okutranslatinga ennyimba ezawandiise ebitabo bingi emabegaawo yakola olutambi olukwata the ballads of Bwana Jogo yali ayogera ku Jesse Gita Kasirivu eyatibwa ku mulembe gwa Idi Amin kigambibwa yawambibwa naye wabanga talabikanga n'obudde buno n'omulambo temanje gwa ekitegeeza aba yattibwa olw'omuwala oba omukyala Sala Kyolaba eyali omukyala wa Idi Amin yamujjako oyo Jesse Gita Kasirivu era olutalo wakati w'abayimbi n'abakulembeze ne lujja ne lutandikira koyo era olutalo olwo ne luleeta the Cranes Band okubeera ng'ekola ki ng'esaanawo Cranes Band kubanga abaalimu abo ba Moses Matovu baaliyo ne babeera nga basobola okubeera nga bakola ki baddukolo Moses Matovu agenda akole African Go
oluvannyuma ffe kye twamala ekyafuuka mu Afrigo naye nga kyali African Go. Muzungu Ebyafayo olinga katabo ono Peterson tusuubira Mutebi ye n'akola The Thames Band nga beewala The Cranes Band kubanga president yaliko obudde obwo yali against ne gundi n'ekibiina ekyo era bwe batye bagenda Kenya abayimbi What's Love biki bwe kityo nekikola ba Ediganje ekyo nekisaanawo ekya Cranes Band ne batandika ekintu ekipya. Alina bingi tujja funa obudde gwe kyowulira kyoyagala omanya Kadongokamu nkubira tumunoonye atuwe nenga letunasirwa Muzungu mbadde njagala profiling ku sector gyosinga otegera mu Kadongokamu omwaka 2023 temuperforminze simanyi lwaki tetufunyeeyo yadde oluyimba ne yali yatumanyiza tu oluyimba olugala omwaka lwaze nesinalutegera ne gye buli eno Gondi Mathias Mulumba walukaga oluyimba omwaka 2023 yalutumye kijambia omwaka gubadde kijambia kubanga era ndowooza ebisinza ogwefuga bibadde ebiwoobe ekita bantu kyekibaddemu ono bamutemudde oli bakoze eki naye nga oluyimba lwafulumye lutrendinga omwaka 2000 trendinga yes matugo oina YouTube oba ekigambo trending kyotategedde anti kigazi oyinza okuba okirabira anti ffe munayi mu Kadongokamu mugamba tetuli babugumizibwe bwako naye osobola okugira n'ogenda ku YouTube teekamu omwaka 2023 by Mathias Mulumba Walukaga ogenda kulaba genda ku TikTok ogenda ku Facebook ndowooza zezo apps ezituyambako ekintu okubeera nga kikola kitambula beera ku local stations ezikuba n'ono music waffe ono wa Kadongokamu nsuubira nazo ziri mu ddukuba obutamanya tekikujjaako musango gwe wobanga obadde tobigoberera naye 80K ziba abalabi kanana anti kati olaba mikono juu Rwani Big Eye mikono chini omanyi ne factors eziruli emabega ki omanyi ne factors zenyini eziri emabega wa Big Eye ate ye gundi Mathias Walukaga ye ali muri munda mu kintu mikono juu 5 days ali mu 315K asatu mitwala asatu yeah onali mu just kanana 9 days kati tusooke tuddeyo ku gundi ya Big Eye mpozi baddako omuteekako omukono ddi ogw'omwaka nga guggwako ebiseera mwaka either mu mwezi gwa 11 ya wemba seerabidde yali November kati nja kusaba lwakuba era kiba kyetabikamu naye woonoonyereza ku nnyimba ze yafulumya emabega kati nga mu gwa 8 era nazo jazisanga nga zaali zistrugglinga naye oluvannyuma lw'okubeera nti yakola ki yateekebwako omukono awo nange negamba nti yamussaako omukono ate Walukaga ye ali muli munda anti kati meeya w'ekyengera ali muli munda mwennyini ebiseera ebisinga ebbugumu lino we libalize lireeta ebintu bingi yemuyita weevu ebbugumu lino eryaleetebwa kati owulira nti ye muyimbi aliko ye muyimbi asinga top 20 nti ye muyimbi asinga yimba lugenda international so yimba lwasembayo before amasanyalaze lwakola 3.2K mu myezi 4 toleeta tetwandikyogedde kirabika bubi kati ebiseera ebisinga ndaba abantu bangi they talk about music you need to be analytical ndowooza ngenza okugamba bagamba byembagamba nga situnuddeeyo nti tunulayo oluyimba before okumuteekako amasanyalaze lwajja nga bamaze omuteekako ki omukono tulabire masanyalaze lwafuna gundi ki views lwatambula lutya masanyalaze video yennyini erina 152K talo 15 ndowooza olaba enjawulo
nti Mathias Mulumba Walukaga aba akoze eki aba akoze omanyi otuuka n'obeerawo n'ogamba oyo waffe waali naye singa naye wabeerawo ekibeerawo enjegaawo najja n'afulumya ekintu ojja ffe ebiseera ebisinga ne sympathy oba olumuka tulumya ebibeerawo kati ebyo tosobola kubisinzirirako mbu you analyze. Kale Muzungu, Mathias Mulumba Walukaga omuyisizaawo naye era tekijjaawo nti industry yamwe teperforminze omwaka sekyo sisobola ki ate nga abayimbi tetunnafiirwawo yadde Kadongokamu n'omu baafa nga aba Kadongokamu baafa be baali balina kati nsooka kujjawo kikyo kyogambye nti tetwafiirwa tetwabategera kireza tebaali bantu bagita ntomi kati ebiseera ebisinga gwe ne mu kusooka kwennyini otulaze nti oli wa mulembe guno wa bano Kalule Sam omanyi Vas Pro omanyi Vas mumanyi kati oba tolina nakyo osobola kuŋŋamba oba tomanyi nti Kalule Sam ow'amayirizo bandi yafa yayimba luyimba ki kati nze nkuwadde example ogambye tetwafiirwayo yadde n'omu kale twafiirwa ekyo nkimenyeewo bannaye nkimenyeewo naye bayimbi betumanyi engoma za Kadongokamu tetukyalinawo Lord Fred Sebatta waali bamukaabya weebali bamatiya kakumirizi weebali bano basimanyi bani bonna weebali kati obudde buno nagamba buli eyo maaso gye tulaga ate ojja kwesanga nti tukoze nnyo pozi lindirira omwaka 2025 ekintu kino nakyogera mu mwaka gwa 10 nga tuyingira omwaka 2021 tikiyinza otubeerera ekizibu ennyo okufunayo ennyimba za Kadongokamu ezikola ki eziwaguza kubanga wali wotunuulira 2020 twatambula musically wadde twalinamu ebizibu byabayiga okufa biki naye twalina weevu eyo ya politics abayimbi ez'ebyobufuzi okuwaana gundi okuwaana ki okulaba nga nabo oba abamu beeteeka mu position babeere nga bakola ki nga bayitawo baaliwo bangi kati awo ne tukola ki ne mbagamba tugenda mu 21 naye guyinza okubeera omwaka ogutagenda tugasa kati obudde buno tuli myaka gya kunoonya ssente ndowooza omwaka ogwo osinze kuwulira beeyawudde bakoze ebibiina gindi oli bali association zitondeddwawo nti kubeera nga baba disorganizingiraawo abantu abakulu yes bakulu ogenda Lord Fred Sebatta ali eno mutunde w'abakenzo bamuyimbya ogenda wire mukaabya ali bamuyimbya ogenda gundi kye bakole ekyo kyokka niye obuyiiya buno obuyiiya ennyimba empya bo babivaako naye ateera kati mukaabya omusaba ki musaba oluyimba Lord Fred luyimba kirwatanayimba lwoliyagala wire mukaabya akuwe Lord Fred Sebatta muliko artist Fred Sebatta niye mukaabya nze nkyamuyiva kubeera akyayimba ennyimba kati ebiseera ebisinga waliwo omuntu okukuta naye ng'atwaliriza butwaliriza nti kankole kaŋŋende ne bana abali mu kulya tava mu mastudio ne juzi wano babadde wavaasawo Robina Nakisozi Wire Mulwana Mukaabya Moses Sekabira Mulindwa Vumbi babadde William Kibuuka babaddeyo nga bakola ki ennyimba nnyingi naye ebiseera ebisinga ekiri mu balemesa okubeera nga bapenetratinga kati olaba ennyimba zino okuziteeka akatale abantu basobole ozimanya kyekimu ku bintu ebikyasinze okukolaki okaluubiriza baganda baffe okubeera nga kati kimanyi nti tuli mu media business era naawe banaakeera nti mwana soda tubadde tusaba akayimba kaffe kano kapya kanteereko ku channel kiki ogenda osooka omugamba nkateekako kiki ogenda osooka omugamba ng'akugambye oyinza olowooza nja musaba data naye nze nkateekako okateekako anyway twala obudde oyite ku era kyembuuza tekaliko copyright twala obudde oyite ku Export TV olabe ennyimba mmeka ze bataddeyo ezimu tetuziteekako olw'ensonga ya copyright nti abayimbi ennaku zino abasinga okwagala otweyunula ennyimba ziba copyrighted ate bya YouTube obimanyi toli mupya mu kino omwana soda naye nze ndowooza answer eri eti mugume nti eno generation
twaseseetuka singa mukikeera ku makya ne mukkiriza nti yo music wammwe sinakuseseetuka kubanga bakyakola ebintu ebyamakulu ennyimba ez'amakulu gye ziri nnyingi olina okutuula onoonye ennyimba naye kyenkugambye media weetuuse atalina ssente tosobola kukola ki tosobola kupenetratinga kati obudde buno nti omuyimbi kimulya ng'akyalowooza na bulowooza ku luyimba lwagenda fulumya waba talina agenda kugenda ewa mwana soda alukole omwana soda wamala odukola alina okusasula ova ogende ewa Clearmax okwata audio kubanga alina studio oba ewa vas alina okusaba wonoova wonoonye Muzungu David akayimba kange kano nkolerako booti ne booti otandika okutembeeya akayimba ne Muzungu akugambe nange olina okunsijamu kati Muzungu womala ate onoonye eza video buli kati obudde buno buli woogenda ate baganda baffe abamu omanye enfuna naye bw'obagamba nti jangu oyimbe ku komoni simanyi emyoga awo badduka anti kyekyo kyenkugambye jangu oyimbire muhooza awo mbiro jangu oyimbire sale ebyo babitegeera naye si bokka kubanga era nootunuulira bano nootunuulira eno buli sawa tubeera tubawulira nga bayombagana tubawulira nga bakola ki nga beetwala so sente ebiseera ebisinga kati abasajja bano kyekyo kyenkugambye nti ensonga y'abakulu bano ababagamba tukole bwe tuti ne bwe tuti batabangudde ekisaa kya entertainment kyonna lwaki tosiibula ku olwaleero ne tukomawo okay kale obadde mulabi mulungi gwe angoberedde mbadde ne omwana soda amanya nze Muzungu David Kadongokamu music analyst nange osobola ofiisa nakadde noyitako ku channel yange nange ndina eyange bagiyita Muzungu David Kadongokamu music analyst me I talk Kadongokamu eyo ebirala sibimanyi mbirekera bano omwana soda ku Facebook osobola okunsangayo Muzungu David Kadongokamu music analyst YouTube ne TikTok then ne wano wenyini we tusinzidde wano we wafubutuka omuziki nefisa kasubi kubasoka kwa vula stage gwe asobola ogenda ku website gendo tekemu kadongokamumusic.org olabe website yaffe gye tuli mukola eya Kadongokamu website yetu tugikoze n'ekigendererwa nga twagala ebintu bino nze Muzungu David leero wendi nze ndi nyama ya walumbe ndi nyama ya walumbe obudde bwonna oyinza okeera nti Muzungu David akoze eki kaweddemu bino byonna byembadde nabyo oba tokyalina yadde ekyo kyosobola kunzijamu naye wendekanga ndina gye nawanikako ebintu bino oba oliawo abalumirirwa abalina logins zange basobola okuba nga bazeeyambisa okubeera nga bongerayo ekintu saagala tubeere bakodo nze njagala mbeere ng'abasajja bano we baakola bajja ne bakola ekintu kyabwe we baamala ne bavaawo naye nga bakireseewo ate naffe gye twajja lwakuba abamu munnaye bakirimu lwa ntalo lwanyisa gundi Muzungu olina omulwanyisa okubeera nga ffe twali tujja munnaye we didn't fight anyone twakola bukozi bintu ebisobola okubeera nga bikola ki bibeezaawo Kadongokamu enamba eri 0700 3600 45 yeri ku WhatsApp era nsaba wotuuka bambi tuuka n'obuvunanyizibwa hi hello sitera kugira tuukira ku nsonga kijja kunyamba messages zensanzeko 50 wendaba egira njagala nnyimba za Kadongokamu kijja kumpa obudde n'omuntu osobola ajja hi hello n'omugamba hello njogerako nani n'atakuddamu n'atakuddamu nze njagala nnyimba sisobola kola na muntu ali anonymous nga tosobola kweyogerako eyo business mba nkoze ekyo kyemanyi bangi abasobola abagenda okulaba agondi eno interview eno nga basobola okikkiriza nti nali ngenzeeko mu inbox nambuuza amanya gange neŋŋana omubuulira business n'agireka omanyi akasente tukaagala naye ate olina okubeera omumativu bwate bwalabise omukulu Muzungu David subscribing a commenting o sharing tujja muleetanga omulundi omulala gobeerako eno stowa ya Kadongokamu Mukama Katonda omulungi abatukuumire Export TV to the world.